Nga ekibiina kati kiri mu buyinza ekya National Resistance Movement kiyite NRM kijaguza emyaka gyayo 31 okuva lwekyayingira mu buyinza okuviira ddala mu mwaka gwa 1986 abamu ku baaliwo batotola akawanvu n'akagga mu lugendo luno. Katerega Swale y'omu ku baazirwanako nga yeegatta ku lugendo luno lwa NRM mu mwaka gwa 1984. Ono agamba mu myaka egyo ekibiina kya NRM nga tekinakujja mu buyinza nga tebuuke yasula ku mimwa gy'abantu anti okutemula abantu kyalinga kya bulijjo naddala bwe bateebereza nti temukkiriza mu gavumenti eyali mu buyinza. Katerega alombojja n'obugwi bwe baayitamu omwali butabeera na bwogerero ng'era okwogera ku mukulembeze ali mu buyinza kyalinga kive nga tewalinga mwaganya kwemulugunya ku buweereza bwa gavumenti ezaali mu buyinza ng'era okufuna obuweereza omuli okusoma okugenda mu malwaliro kyalinga kizibu nga y'ensonga lwaki n'abamu tebaafuna mukisa kusoma. 1984 olutalo lwatandika 1983 ffe waffe lwanyinyitira nnyo nga 1983-1984 mukadde waffe n'atutwala awantu kibayitanga dduka ne tudduka okutaasa obulamu. Bye twaddukira twasangayo nayo kibabu. Bamayumba 10 ng'omuntu gw'atayagala amulabikidde obubi gwagenda ku ditaachi n'aloopa nkya omuntu gundi alina abayeekera mutabani wa gundi muyeekera. Era baakima abaana ku kyalo abaana 7 abavubuka ddala embula kalevu ab'amaanyi ne bagenda battire bukerere mu ddembe awo. Katerega ayongerako nti beenyumiriza mu kulembeza wa President Museveni kubanga kati omuntu asobola n'okutambula mu budde obw'ekiro ekitaalingawo mu biseera ebyo. Ng'era Katerega agamba omuntu bw'anaabanga wakutambula mu budde bw'ekiro yalina kufujjirira akagalo okutuuka lwakuba ekigere mu luggya lwe kubanga bw'oba towambiddwa okukaka okuyingira mu magye weekanga ng'osibiddwa mu kkomera ewataali nsonga. Sinakindi okutemulwa. Godfrey Kiwanuka ng'ono yayingira NRM mwaka gwa 1983 agamba wadde nga gavumenti ya NRM tebunyisiza pulogulaamu zaayo ez'enjawulo mu ggwanga nga bwe yakirambika mu manifesto zaayo ez'enjawulo okuli okuzimba amasomero, enguudo, okubunyisa amasannyalaze okwetoola eggwanga n'ebirala, bannayuganda basobodde okuganyulwa ku ebyo gavumenti besobodde okutuusaako engalo nga kati kumpi bannayuganda basobodde okusomesa abaana baabwe. N'ebyo ebyenjigiriza nabyo ndowooza nti myaka gino 31 tufunyeemu kyamaanyi nnyo kubanga kati wenjogerera waliwo ne universal primary education, universal secondary education. Abaana basobola okusoma nga basomera ddala bwereere oba ku ssente obutono ennyo bwe bawaayo okuyamba okuyimirizaawo sisitimu y'okubasomesa. Wabula bassentebe bano beekubira omulanga eri omukulembeze w'eggwanga okubayambako okulwanyisa obuli bw'enguzi obufumbekedde mu gavumenti z'ebitundu nga kino bagamba kyekiviiriddeko obutatuusa buweereza bumala eri abantu ba bulijjo. Waliwo obubbi bungi nnyo ku magombolola. Kati genda ewammwe ku ggombolola y'ewammwe okuva 86 kale okuva 96 lwe twalonda. Wale twalonda 96 first election zaffe za 96 twalonda president ne tunaba MP ne tulonda LC5 ne tulonda amagombolola. Genda otunuulire emyaka egyo okuva 96 okutuusa olwaliro ki eggombola y'ewammwe kyekoze. Government okuviira ddala ku LC1 okuddira ddala paka ku district level naye nga wakati awo ku ggombolola level ndowooza nti wakyaliwo ebisoomooza bingi kubanga nga gavumenti sente eziweereza mu bantu nga zigenda nga ziyita ku level ey'amagombolola mu projekiti ez'enjawulo naye projekiti zino awamu tebazikutte bulungi. Era kyenjagala okusaba nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'okozesa sisitimu yaffe eya NRM tufuneyo bakalondoozi abanayamba ku gavumenti yaffe okulaba nti ebintu ebitwalibwa mu bantu bituuka. Joanita Mbabazi, KTV, Amalindirire.